mannaye Museveni lwaki tozimba nguudo ebizibu bya Uganda bitandikira kuono eyabireeta gw'olina okujjawo okutereeza biri nti nga tonnajjawo Museveni ne bw'onaalwanirira enguudo ennungi togenda kuzifuna kubanga kyekizibu ekikuganya okufuna enguudo ennungi. Nze soogera ku ddagala litali mu malwaliro ebiseera ebisinga nga Museveni aganye diteekayo gyali bwe nagamba nti muteeke eddagala mu malwaliro agenda afuna obusente awo ateekeyo bokisi amawulire gakube era mwebake eddagala eryo limala emyezi nga gijjo liggweyo tugende emyaka emirala 5 nga tetulina ddagala. Kakati ze mu kifo ky'okwerera ejjanga njogera ku ddagala eritali mu malwaliro kankunge bantu kujjawo Museveni ffe tulyeteera eddagala mu malwaliro kubanga Yoweri Kaguta Museveni yenduli okutudde ebizibu bya Uganda byonna ebizibu bya Uganda matabi nga ne bwona agatemako jukira Museveni muti gwa mutuba ebizibu bya Uganda matabi nga ne bwona agatemako amatabi agogoyite ebizibu olw'okubeena enduli ekyaliwo ey'omuti gw'omutuba enkuba bw'enaatonnya egenda kuddamu etojjera era ezaala amatabi agalala biyite ebizibu oba ntegeerekese tukuwulira bulungi sewo tujjewo enkolokolo ey'ebizibu mu Uganda bagiyita Yoweri Kaguta Museveni nga tonnajjawo nkolokolo eyo nga gw'olwanyisa bizibu ssekinnoomu. Owekitiibwa Mpuuga alambudde amalwaliro nga teri ddagala n'agamba Museveni lwaki mu ddwaliro teri ddagala. Honorable Zaake yakunza ababaka banne bagende bekalakaasa olw'enguudo embi. Lwaki enguudo embi? Mwenna njagala fokasi yammwe Owekitiibwa Mpuuga lwe nnakakasa nti muli ku sayidi y'abantu weewaawo muli ku sayidi y'abantu ne lwe nnakakasa nti mutulumirirwa nnyo lwe lunaku ng'amaanyi gammwe mugazizza mu kulwanyisa Museveni si kulwanyisa bizibu bya Uganda kubanga ne lw'olirwanyisa ebizibu bya Uganda nga tonnalwanyisa mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni ebizibu bya Uganda biriddamu ne bitojjera kubanga Yoweri Kaguta Museveni gwe muti gw'omutuba okutudde ebizibu bya Uganda enkuba bw'enaatonnya ebizibu ebirala bigenda kumirukawo. Tolwanyisa basirikale bakuba bantu masasi, tolwanyisa babba mabaati g'abantu b'e Karamoja, tolwanyisa balyanguzi naye lwanyisa ekitebe ekikulu okutudde enguzi bakiyita Yoweri Kaguta Museveni. Shegera bona abatonna lwanyisa Yoweri Kaguta Museveni Uganda teritereera ebizibu bya Uganda. By the way kamba tegezero ebizibu bya Uganda si ebizibu bya Uganda gwe munna Uganda wanoteeka wonya essira ebizibu bya Uganda si ebizibu bya Uganda wabula ebizibu bya Uganda gwe muti okutudde ebizibu bya Uganda gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Ese mukulu Yekolera omaze okutematema ensonga ya kalulu era kyemmanyi ba comrade abali kuno baba na Uganda abali kuno ensonga ya 226 n'eya kalulu n'eyaki Yekolera naye nga tonnagenda wala waliwo oli yandigambye nti akalulu kano tukaddemu tukakozesa ng'emmandu so omuntu oyo omuwa endowooza yo ku nsonga eyo kubanga wano nakugambye nti tugenda kukitema kibere broad oli ajja kugamba nti tukayingire kubanga bwe tunakagaana bajja kuleeta abalala era abalala bali wiringi ogenda okayingira. Omuntu ow'olubuto omukyalo ow'olubuto bw'ogenda mu sikaani ne bakkebera nga mulimu balongo omulenzi n'omuwala naye ate mujja omukyala mukulu gwe tuyita kaddulubaale mu Buganda teyazaala mwana oba mugumba omwana akyamubuze osobola okujja n'omubuulirako nti ngenze mu sikaani ne bakebera nga mulimu abalongo mu lubuto lwange? Tosobola kubanga ayinza okuloga oba ayinza okugendera kumutuula ku ngo either n'ofa ng'ozaala oba n'akusibirako olubuto. Kati gwe ngamba tugende mu kalulu nga tukukozesanga emmandu zo kyogamba w'okyogereddeyo Museveni takuwulira. Yes, tugende mu kalulu nga tukakozesanga emmandu zo gwe mugeze nnyo oba gwawulira ennyo nti ye Museveni eva abaabongoose ekyo takiwulira oba takirowoozaako golowooza lwaki mu biseera by'okulonda
akuuma nnyo security eba tight nnyo nti ekyaba akisuubira naye Museveni yeetaaga kubasumagiza. Nkiddamu Museveni yeetaaga kubasumagiza, teyeetaaga kumuwa luteekateeka. General Idi Amin Dada omutizedi yamukubasumagiza nga teyeeteeseteese kuba singa bamuwawaze yeeteekateeka. Amin yalina amagye agasinga aga TZ naye yazinduukirizibwa buzinduukiriza mu kaseera we yali takirowooleza. Kati gwe byogamba nti akalulu muleke yategeke ne gwe totuukayo. Kuba ate bw'omuleka ne kamala okuggwa, bwe kamala okuggwa aba akimanyi nti olina obusungu osobola okukola ekintu kyonna. Museveni yeetaaga kulumba n'omukuba nga talina kyakkoze. Yeetaaga kuba nga talina kyakkoze. Oshegeera? Yes, nze bwe nali omuto nakubanga bato bannange nga tebalina kye bankoze. Nenva buvyeri nenkuba omuggo oba nenkuba oluyi ng'omanyi nga kyenjagala okuzimbamu. Ne bw'obanga ofunye obusungu obunneerijjako tonneerijja nga kolaba bye tolina kyonkoze. Ate bw'oliba ng'olina kyonkoze ngenda kukukola nti. Kati Museveni teyeetaaga kumala kukola kintu kirala okumulumba nti tuvudde mu kulonda tulina obusungu tunyiise nnyo tugende tulwane ne Museveni tugende tukole Museveni yeetaaga kuba nga talina kyakoze nga takusuubira nti ogenda mukuba olina ggwamu mugwe n'ogamba nti talina kyakoze. Ate omugeranga nga yakakola ne State of the Nation address ng'alinayo abali b'enguzi baakutte ng'aguzeeyo ku budagala n'abutwala mu malwaliro. Kati yejjukira buli lwakola ebyo agamba kakkanyiza omutima wakukakkanyiriza w'olina okumukuba w'olina omumukuba. Eyo statement nkulu nnyo singa abantu baffe abasinga bagiwulira n'ogiwulira bane musharinge video yeeno ate tumulabire enamba y'essimu eyo muteekeeko mu sponsoringa programu eno ng'alinayo ekirungi kyakoze kuba omuntu taba mubi yenna. Museveni waliwo lwakola ebintu noga kale wano kyo si wabi. Kati awo ogambira nti wano si wabi naye kyabadde akunoonyamu kukakkanya busungu. Awo wakukakkanyiza obusungu woyina omukubira kuba batakusuubira kumukuba. Kyekyo nno munnange weebale nnyo muganda wange Yekolera. Bannayuganda ndowooza muwulidde baganda bange. Kaakati abakatuuka tusanyusa obbalaba nja kuddamu okubajjukiza nti programu eno ebeerayo buli Lwakutaano. Twagikomezzaawo okutemaatema ensonga nga ffe bwe tuzitegeera ffe abantu ba wansi. Tuzijje mu bambala amakooti aboogera oluzungu olungi bamukume empisa esinga simu egyapiininze agambye ayagala namba yange yeeyo ASP wire gyapiininze 0773 97 17 57 0773 97 17 57 ereeta amannya Abdul Kikomeko. By the way, Masaba tetwetaaga ba sponsor, twetaaga data. Onasonyiwa okwogera wiwe bali kuntereeza muganda wange. So bakomuledi enamba eyo ya muganda wange Yekolera bw'oba onyumiddwa programu eno kwata mu nsawo tugende mu maaso. Saagala bantu basuubiza njagala muntu adelivery nga nze mumanye ebyange. Muganda wange Yekolera tugende ku nsonga endala ebadde eyitingana. Muganda wange Yekolera ku bintu byonna byoyogedde. Tugenze okulaba wabaddewo debate egenda mu maaso mu bantu abamu abeeyita abasoma abeeyita abalengerera ewala nga baga nti Bobi Wine ono yagenda n'akwatagana n'abazungu bano ayagala kutwononera nsi yaffe era kati akwataganye n'abazungu batuuse n'akaseera batandise okulemesa enkulaakulana naye mu kaseera akatali wala ne tulaba Museveni nga yeetisse mutabani we ng'ate bayina ewalala gye batunudde. Muganda wange Yekolera njagala abantu okutegeera ensonga eno ku bantu bano bonna Bobi Wine president yalondebwa ne Museveni ku bonna ani asavinga interests z'abaana abasajja be magulu meeru kubanga omuntu ayagala kutegeera teekiyo ku nsonga eyo kubanga n'ekintu ekyo kisumbuwa nnyo abantu nti bakyagenda mu byalo eyo nga baga nti Bobi Wine akolagana n'abazungu baagala kuleeta ano bisiyaga Bobi Wine naye ate mu nsonga y'emu tulengera mukulu Museveni naye nga yeetisse kati ate yagenze Russia. Kyemmanyi oli muntu atatunulira politics wa Uganda yekka naye osobola okumutunya ne ku international scene. Omuntu abadde ayagala omwawulira ebintu ebyo ku Bobi Wine ono agenda mu bazungu ne Museveni ono agenda mu Russia
omuna Uganda yandijjeemu ki ate yandibadde agwa ku sayidi ki. Ekisooka kya byonna njagala okutegeeza okubuuza agamba nti Bobi Wine agenda mu bazungu ayagala tutonoonera nsi. Uganda enayonooneka 10 yensi Bobi Wine gy'agenda okwonoona yo ntereevu kyekibuuzo ekisooka. Bobi Wine agenda mu bazungu naye ekigendererwa ki kyakutonoonera nsi yaffe. Yensi Bobi Wine gy'agenda okwonoona yo ntereevu. Bwe banga ensi yo Bobi Wine gy'agenda okwonoona si ntereevu kitegeeza agenda kutereeza. Okategeera? Yes sir. Nti bw'olabanga omusawo ng'akutte empiso ayolekera mu kasenge k'omulwadde aba ayagala kumuwonya. Naye ate bw'olabanga omuntu ng'akutte ejjambiya ng'ayolekera mu bantu n'obusungu obungi aba ayagala batemula. Bobi Wine olwaleero alinga ng'omusawo agezaako okujjanjaba Uganda. Museveni gye yayisa ebijambiya mu mutwe. Omusawo talina nsonga lwaki ajjanjaba atali mulwadde. Omuntu atali mulwadde tebamukuba ddagala lya kirwadde. Uganda nsi ndwadde eri bubi. Bobi Wine ekimutwala mu bazungu ayagala kukuba Uganda mpiso egizangulu. Ekirala agenda mu bazungu okutonoonera ensi. Gwe kyogamba abazungu b'ogamba Bobi Wine bagenda mu nti bagenda kutonoonera ensi. Otunuulira ensi zaabwe n'eyammwe eriwe yayonooneka. Bwe kibanga eri agenda kujjayo bwonoonefu oba butali nkulaakulana oba okitegeera ensi zeeri Bobi Wine gy'agenda n'ewaffe gy'ava nsi kyentebenkevu oba entereevu. Kitegeeza agenda eri kukoppayo ebyatereeza ensi zaabwe atereeze n'ensi ye. Singa Bobi Wine abadde agenze Russia waligambye ayagala kwonoona nsi naye agenda mu nsi entebenkevu ekikutegeeza nti ayagala kukoppayo kutebenkeza na kutereeza. Yes tata. Kakati ensonga eyo gitemyetemye bulungi era munna Uganda yandibadde agamba kubanga wabaddewo enteekateeka nakanulako njagala okwogereko muganda nge Yekolera emabega kaawo abakulu mu gavumenti ya Museveni bagamba nti tebeetaaga nsi za magulu meeru okulaba nga baraninga ensi Uganda era ne bagamba nti bali ggwanga eryetongodde naye ng'essaawa zino tubalaba bakuba enduulu ku lw'ebintu ebyenjawulo nga ddala ebiva mu bazungu. Omuntu abadde alina ekirowoozo ekyo nti Uganda nsi yeetengeredde obadde oyagala musigira kifaananyi kiddala Uganda eyaffe nga bweri nga eri wansi wa Museveni yeetengeredde gwe nga bw'ogiraba abantu bandyagadde okumanya ku nsonga eyo. Omuntu akola statement naga tetwetaaga buyambi bwa bamagulu meeru tetwetaaga mweyingize mu nsonga za nsi yaffe era tetulina gye tubeetaaza. Ye musiru asinga eyasembanga ne mu kibiina ng'era yakwatira basiru banne ensawo ekitegeeza nti ye yali ssaabasiru mu kibiina ewaabwe nga n'omusaala gw'ofuna gw'oli mu kusinikirako ebinnyo ogende ku media center oyogere gukusasulwa gavumenti z'abazungu nga sente ezirina okuva mu ggwanga ez'emisolo ezo zo Museveni zize mwabawa kuziri zaleebeese. Kakati omuntu omuleebeesi w'emmere gwagamba nannyini nnimiro gy'ogireebeeta mbu si kwetaaga oyagala fanjala oli mugwi wa ddalu kubanga gavumenti ya Uganda ffe twalina omukazi mu kyalo yafa n'okufa Mukama amusaasire ng'akeera n'akwata abaana be bonna ne bajja ewuwo ne balima ne bajja ewaffe ne balima ne tubawo ekisambu ne balima jjajja n'abawa ssente ne baleka nga batusimbidde emmere. Wayita emyezi 6 ne bakomawo ewaka mu lumonde gwe baatulimira yennyini ne bagenda mu bawo olubimbi olulala naye ng'olubimbi olwo tebalulimidde ssente bazze kulimira bazze kulima mu bawe ku lumonde ate bo gwe baalima oba ntegeerekese tankaddemu ka statement kano. Ewaffe Butambala waaliyo omukyala nga jjajja amuyita n'ajja apakasa ewaka n'amuwa ekisambu n'amuwa ssente okulima ewantu oba n'asimbawo lumonde
n'amuwa ssente n'agenda ewuwe. After sometimes ebbanga lumonde lyakulira kaŋŋambe emyezi ena omukyala y'omu n'akomawo ewaka n'agamba jjajja sirina kyakulya mpaayo olubimbi nnimo mpe ku lumonde ye gwe yalima. naye ng'ate naye alina ettaka. Yesebo. Kakati kitegeeza nti Uganda tuleebeeta naye ate naffe tulina we tusobola okusiga naye twalemalira mu kuleebeeta. Ate be tuleebeeta yeffe tubakolerera okubawa ssente nga tuyita mu kubawa golodi nga tubayita mu kubawa kopa nga tuyita mu kubawa ki noga nsimye kopa mubatwalidde ndeebeete mumpa akawunga. Naye nga naawe tomanyi butya bwe bakozesa kopa oyo naawe kwemalira bizibu bya nsi yo. Ye muleebe soli gwe munyumiriza omupakasi waffe ow'omukyalo yalina ettaka nga naye asobola olimako emmere naye lumonde gwe yatulimira ne tumuwa ssente ate yakomawo amulimire nga gwazze okunona alye n'obuuza singa yalima ewuwe. Yesebo. Ekyo tweyanzege mukulu yekolera ku nsonga eyo. Banendooza program mugiwulira kati nno tubasunirako busunizi kubanga tetwagala kugenda nnyo ate ekirala kano kankajjewo kali mu comment section nina gwe ngenda okwanikula nga nkyali muto nali mukwano gw'abasudde mu buto bwange nga yeevuma ne Kasozi naye nga Kasozi ekyokulwanyisa kyalina eri basudde bakiyita basudde oli mubi nnyo ofaanana bubi naye nga basudde gwavuma okufaanana obubi ate abakazi gwe bayayanira era baamuwa abaana 18 nga Kasozi agamba nti ndi mulungi yali alemereddwa okuzaala omwana paka oba lwe yagendako wa lwe yeetambulirako n'afuna ku muki ku mwana nga kyentegeeza mu kyo serulungi wa kuno gwali mu comment section obulungi bukuyambye eki nga ndaba abakazi baagala nze omubi. eno yekolera nawe towoneke. Yesebo. Kyekyo nno muganda kakati muganda wange bannange abaakajja enamba gye tutaddewo eyo ereeta amanya ga kikomeko Ronald si bwe gali Abdul Kikomeko. Bannange muteekeeko data mu sponsoring programu eno abasobola okulaba nga tusobola okudda ku Lwokutaano olujja. So twagala okwebaza abagenda okwata ke mugenda okwata obanga tumaliriza program obanga wakati wano nga tutatambula. Tuli mu kudduka tuli mu kujabula abantu baffe bali bize ate abamu bu data butonotono abamu bandi yetaaza okusalamu obuntu buno. So twagala tukole butono naye nga buli informative. Muganda wange yeekolera eno kati tugenda ku shiftingako katono tudde mu kintu ekisinza okusumbuwa bannayuganda abamu era abalowooza nti struggle eganye era struggle eyimiridde era struggle ezingamye nga waliwo ekintu ekiyingidde oba okuva president we yayingiranga yali muntu wa basanyusa oba yali musanyusa ekintu kye bayita entertainment industry. Tulabye bannayuganda bangi nga bavaayo nga bagamba abayimbi babegatteko abayimbi babalekeredde abayimbi basirise. Mukulu yeekolera mu revolution eno gye tulimu oba enkyukakyuka eno gye tulimu twandibadde tuforcinga abayimbi okutwegattako kubanga waliwo abagamba nti mubaforcinga abayimbi abamu babaforcinga era mubajjeeko eddembe lyabwe. Omunnayuganda yanditadde nnyo obwesige bwe n'amaanyi ge okwanukula abayimbi oba okwesiba ku bayimbi mu nkyukakyuka gye tulimu eno nga ekyo ogenda kukyongereza ku kintu ekibadde kigenda mu maaso. Kyemanyi yeekolera oli musajja wa abeera ku internet kuno emabegako tugenze ne tufuna obuzibu wano. Sina buzibu naye just ndooza misinterpretation mu bantu abamu naddala bakomuledi baffe abali mu struggle. Tubaddeyo n'omuntu abadde alina character era nga abaddemu bange tono lyabaddewo wano aze n'akola kyakoze n'ayuuya music industry eno era nga abadde muvubuka ng'akulidde mu ghetto era nga azimbye era embeera bwe yakyankalanyeemuuko katono twagenza okulaba nga azimbye emirandira ne tugenda okulaba nga ate ne bannaffe abamu mwana wattu abadde mu struggle eyaddala ng'ate mwana wattu kati bavuddeyo ku defendinga
omuntu oyo era nga baga nti oba abantu abo bwe batyo kubanga si gwe gusoose si yeye katuze tulaba abantu bangi nnyo naye nga tulabamu abantu abalina okugulu okumu kuli eno okulala kuli eno mukulu Yekolera njagala kubuuza nga gwe kuba obadde obitunulya ate obadde mu ndongo ate obadde n'abayimbi ab'enjawulo njagala kubuuza mwana wa taata muganda wange Yekolera waliwo embeera ebaddewo wano era ne tuwulira era kino ekintu abayimbi naddala abayimbi abamu abatandika nga baga nti babeera ku bantu bawunzika bagamba nti Bobi Wine ekisooka ye ayina emmotoka eya bulletproof ekyokubiri Bobi Wine afuna ssente mu gavumenti nti buli mwezi ekibiina kye bakiwase manyi ba ssente mmeka ekyokusatu bagamba nti ye Bobi Wine abagamba nti temulya ssente za gavumenti ye ebyobugagga yabifuniramu eno gavumenti ekirala bagamba mbubo Bobi Wine yabagamba nti babimukwase bagenda ne babironda ye nga abagambye nti mubikwase Kyagulanyi era bwe babimukwasa ne bimulema so talina kyabagamba ngenda kuongereza ku nsonga eyo nga kati essaawa zino tubadde tulina ekintu ekibadde kitusumbuwa eky'omwana omuto ono era wakolayo n'akatambi awo naye ogenda kukittaanya omwana ono gwe bayita alien kimenke oba sikini endowooza yo ku muvubuka ono n'abayimbi abalala abagenda okufolowinga mu bigere bye kubanga bangi bakyajja yandibadde ki ekisooka kasooka ennyanyikula abayimbi abagamba nti Bobi Wine atugaana okulya ssente za gavumenti kyokka nga ye ekibiina kye kifuna ssente mu gavumenti nze bwe nnali omuto abagagga be nneegombanga waliwo omusajja bamuyitanga Bisegerwa nannyini Happyland awo ekibuye Bisegerwa yali maneja wa Kabula dda professional singers eya Hamani Basudde nga mwegomba kakati nga bwe nneegomba omugagga nina kukola nnyo mufaanane naawe awulira nti Bobi Wine nga ye afuna ssente mu politics naawe forminga w'ekibiina kyo ekiri politico ogende ku opposition naawe ofune ssente as simple as that. Yes sir. Tokuba mimiro ekibiina kye kyo kifuna ssente okuva mu gavumenti kaye tayagala abayimbi gwe weegomba omugagga bwe nali omutonga bwe nneegomba omugagga nkola nnyo mufaanane kakati naawe awulira nti ekibiina kino kifuna ssente mu gavumenti oba obuvujjirizi naawe tandikawo political party ogambe nti Eddie Kenzo party ogambe Jose Chameleone party ogambe Baby Cool party zize kuvuganya olaba oba onaaleetayo n'omubaka n'omu naawe ofune ku ssente ezo gwe z'oyogera kate nga ssente ezo ziri bali mandate okuzifuna kitegeera yes sir ziri mu mateeka gwe zino z'oyagala ofuna obuwumbi 3 bwe basuubiza Eddie Kenzo alowooza Museveni agenda tutunda nte za kitaawo oba ttaka lya kitaawo oba ssente za ddagala kitegeera so anyway ate ne siba n'ennyanya abayimbi tebaasoma ate si bayivu nsobola okugamba endongo eyo music industry we nkunoonyezaamu abayimbi abategeevu nsobola okulema okugiramu abayimbi 10 naye nga industry holding abayimbi nga mutwalo naye abayimbi 10 abategeevu basobola okukubulamu kasitomala okujjamu ba Misaki nojjamu ba Silver Kyagulanyi nojjamu abatonotono munnange oyinza okwesanga nga bonna abasijjaddewo mbaata kabuzi kati Kenzo nga nnenya lwaki okuvaamu statement ng'eyo nga teyasoma ate nga n'ekikusinga obukulu si muyivu sijja kumunenya leka maama ekimenke yes sir omuganda agamba obwato bufa magoba n'ekimenke kyakubye bubi enkasi yakyo ejjengo lyakitutte tulina okubalanga amayengo waves ku nnyanja nga tonnabala kintu kyonna omugoba w'eryato ku nnyanja asooka kubala waves zikuba zivaawa era nziyiseemu ntya teyabala waves olaba basooka okugamba temulina kye muŋŋamba mwe mwankola nze nneekola mukwano buli mutuufu gwe weekola kuba by'owandiika si ffe tubikuyiiza ne tuli bakasitoma abo babadde babirya kati era ffe be bamu tukugamba bituzze twagala bisesema ate oyomba ki bwe tuba nga si ffe twakukola
Lwaki bwe tukugambako oyomba nga tokimanyi tetulina kye tuyinza kuaffectinga. As simple as that. Omuntu atakola Kafeero yagamba bw'ataninye gye gaava ompimira otya we gakoma. Kitegeeza omuntu atalina buyinza ku maanyigo ne bw'akubogolera nga tomwanikulanga kubanga talina kyagenda kukukolako. Abatakukola bwe tugambye nti tukugjeeko engali ate tukyaddamu kuwagira lwaki wanyiize nnyo. Si ffe twakukola ssebo. Nzikiriza nange. Wallahi si ffe twakukola kali ate tugirinaako mukono na gumu si ffe tubale tukuwagira era ne tiketi ze twasonda ku kivulu kyammwe ekya Freedom City byali bya kisiru nnyo tukwetondedde nnyo si ffe twakola si ffe twakukola si ffe twakufuula kyoli kati otwasamira lwaki nga totandise okubumbulula otwagaza ki otuba nga si ffe twakukola wanyiigidde ki nga leete tulina kye tugenda kukukolako tulina kye tugenda kukukolako ne bwe tuwoggana tuli bubwa bubwanga bwe mutuyita tetugenda kuluma tuli bubwa obutaluma otidde ki ffe abatakukola nga tutandise okwogera kitegeeza okitegedde nti ffe twakukola era y'ensonga lwaki bwe twakubye wafuddemu omwasi weyagala okwedifendinga kubanga okimanyi ffe bakasitoma abo babadde balya mukenewo. Ffe bakasitoma abo ababadde balya mukenewo kati bwe tuba si ffe twakukola ng'era okakasa nti kariyayo ngaffe bannayuganda si abannuupu bannayuganda banyigirizibwa bwe tuba tetulina mukono mu kariyayo wafunyeyo bookings mmeka mu zino ennaku yafunyeyo bookings mmeka mu zino ennaku ayiteke ewa Kiseka leero ayiteke ewa Kiseka era soke yeebuze lwaki abantu batandise okutimbula ebifaananyi bye ku bidduka byabwe ne ku mayumba gaabwe bulijjo bwebiri kitegeeza babaddenga bamupromotinga eyo mu bantu tiwe bateeka ekifaananyi kya Bobi Wine bazzaawo kyaliyeni nti ono yewaffe motoka eyo evuga Kampala Kiboga aliyeni lwe bali mutimba ekiboga ono yamutuusaayo dda kubanga we yateeka ekifaananyi kya Bobi Wine we yateeka n'ekikye nti ono yewaffe bw'ajjanga mumulabire mu kifaananyi ky'oli owaffe gwe tumiisinga. Essaawa eno ogamba si ye yakukola ng'ate ye yakutuusa ekiboga. Aliyeni Skin njagala okumutegeezaako nti byenda Bobi Wine nnyama nabagamba nti bw'obeera n'appetite ng'owulira appetite ekuli bubi oyagala kulya ku nnyama naye nga tolina zigula lya ebyenda. Twamiisinga nnyo Bobi Wine ku ground mu ndongo mu kumiisinga ennyo Bobi Wine ku ground mu ndongo wajjawo omuntu ayagala okwefaanaanyiriza Bobi Wine waffe oli kwe kusalawo tuli ono ng'ebyenda tukakkanye appetite. Waliwo abalala abagambye olufiga yayogera kamwanikule wadde nga musiru n'omusiru ogezaagezaako mumusomesa olufiga njagala okutegeezaako ekigambo kimu mukwano nti wokolera ku Soroti ne Bujinga ayina baganda be ayina ab'ekika kye naye yafuna gwa atali wa kika kye omukolera olowooza w'okolera litasobola kuteekawo baganda be nti omukisa gwo gwali mu ye saa tojja kwesanga nga baganda be omukisa gwabwe teguli mu muganda waabwe Bujingo naye ng'ate ye full figure yagumufunamu bwe kibanga wonna w'okolera oyo bosi wo naye ayina baganda be ayina ab'ekika kye naye yalonda ggwe then otegedde kyentegeeza nti Bobi Wine asobola obutaka wa Miki obaani ng'omukisa gw'aba Miki teguli mu Bobi naye ng'ate ogwa Alien guli mu Bobi ebintu we mu bibala si bwe bibeera. Lwaki simaliriza sibeerabiza gye twavudde kamba siibule muganda wange era amazima gali nti mbadde era ngenda kusiibula kubanga ebadde gundi yaffe yabadde ku topic ezisembeyo kubanga abantu baffe badde bazze nga bamanyi tugenda kuleeta topic eyo yesooka naye tugyesembezaayo kubanga tumanyi nti bannayuganda abasinga ebyo bye baagala ebyeyo naye njagala okukwebaza muganda wange Yekolera n'ababaddeko ngenda kubasaba mwenna enamba eyo gye tupiiniizaawo
ya muganda wange Yekolera kyoteeka